mwebaza mwenna abatulaba era aba subscribing ku channel eno. Mbebaliza ddala n'abasharinga mukola omulimu gw'amaanyi. Aba commenting, thank you so much. Nze Julie Potential. Olunaku lwaleero ku pano ndiko n'omwami Tugume. Gideon Gasia. Gideon Gasia. Gasia. Muzukuru wa Andrea Gachare Mijera. Bana nga kitalo. Mitawana. Ebyo bibaawo mukadde yagenze. Era abakadde mazizaawo. Kati sina kyene banja kirala si kyabanja kirala mukadde yagenze mukama bwate bwasazeewo mwaka nga tegunagwako nabanga yamutute era twagenze ntumwerekera njagala okwebaza bonna abambeereddewo nabadde ndi awo entungamu nga Stanley Ndawula investigator ne team nga bazze bambi bazze batuuse obudde kale nga bugenze naye ne batuuka kyabadde kikulu nnyo n'aludde okubeerako n'omuntu yadde gwenkola naye yadde ankozesa okutuuka kwewaffe Mijera mu kyalo okujja nga afunye obuzibu so bambi njagala kumwebaza Stanley Ndawula ne banne mulimu gwe bakoze bamba okujja ne bandeeterako ne baleeta bintu ne baleeta soda ne baleeta biki bambi mwebale nnyo n'akantu ne balekaleeta so mwebale nnyo bambi mwebalire ddala mukama bawangaase kyemwakoze gyekiri njagala kwebaza namwe mwennyini mwansabidde mwankubiddeko akasimu ne munsaasira so kakati wendi ntuuse nkomyewo wootaabadde nga walukagga mwanyanyiwo gwagamba mbu ye MP Busiro biki nga kooti yalikawaŋŋama kakati kooti eyo njagala kutegeeza abatulaba abalungi nti ekyamazima kyo balooyazi be bamusudde nga bwe basuula Dr. Besigye mu buzibu nono bwe bamusudde ne bamulemesa ogenda mu parliament kyandiba nga waliwo omulimu omunene oguli wakati mu NUP nga mulimu abalwanyisa abo abawagira nnyo Kyagulanyi Ssentamu n'abo abalala kubanga bw'ogenda okulaba abawagira Kyagulanyi nnyo Ssentamu balina engeri gye banyigiriza mundaawo we bali kati ne Walukagamu agendedde n'abalala bagenda mulimu n'abalala bagenda ebintu bino si byakusaaga birimu abantu abanene abamu bali Mengo abalala bali walala nga bagezaako okulaba nga Kyagulanyi bamukakanya banga amaanyi afunye mangi kasooka ngaave w'oboti ku ntaana y'oboti amaanyi ate afunye mangi yagendako ne wano ku Buganda yagendayo naye bamuyita buyisi naye kwegamba amaanyi gonna olaba nti yagajjawa yagajja eri kati balina omukakanya buli ngeri yonna naye amugamba nti koogenze Mengo ogenda kulaba ekintu ekitali kituufu bagenda kutandika okuba emigo ogenda kutandika okubonyaabonyezebwa mu ngeri eteyagaza ne bawagizibwa era kyekirimu naye ng'emigo gyo bagimukubye ne tiyagaasi n'abawagizi be ekyo kigenda kubeerawo naye ng'ate obuwanguzi bwe tagenda kubulabako tagenda bulabako kubanga naye nga yandibadde omutuufu okuwangula yandigezezaako nga bw'okiraba yandigezezaako naye embeera eriwo kati tasobola kuwangula Museveni tanawasobola kumuwangulira bw'ogenda ku disitulikiti n'olaba abali ku disitulikiti bonna ba DEO badiso bagiso baani abajjudde ku disitulikiti bonna tebafe balinga Kyagulanyi ate obululu gye butuukira kati bayinza gamba nti ate bakwate tekisoboka influence nyingi emundu zonna eziri ku disitulikiti zooli si zoono ono bwakugamba nti omusirikale alina amasasi 12 agalina Leka kugamba anti kati gwe Kyagulanyi bw'ogamba ntona alina 12 n'ogamba nti mwe muri miliyoni 4 kiba kitegeeza gwe ready okulanga Bannayuganda bonna bagwawo olw'okuba gw'oyagala kubeera pulezidenti tali ready era kyova olaba takozesa force takozagamba nti anti kati togamba nti tulwane kisimanye twekalakaasa oli bwakugamba amasasi mugatye mutya amasasi esasi bbi nnyo nze kubuulira amazima kati mwami Tugume tugenda kubeera nga tutambulira mukuno kutya kuba amasasi tutambule munango okutya kikulu singa mwami Museveni yatya amasasi yandigadde ali mu buyinza kakati muyingire kale mulumbe soogera wano naawe enkyanja kuba soogera naawe akaanako ng'okalesaawo
kati bw'oba osaasira akaanako biveemu kubanga bino kati byakufa na kuwona ekirala bya musaayi kati togenda kuyiwa musaayi nga gw'oguyira taliinayo abaafa mu biseera bya Kawanga Ssemwogerere baafa abaafa mu biseera bya Sebagala baafa mu biseera bya Besigye baafa kati obabaliraani abaafa 18 19 22 baafa obabaliraani gwe byogamba nti ogenda kulumba yo olumbaani tonna gw'olumba so kuuma famire yo kuuma omubiri gwo kuuma obulamu bwo kubanga olina byesobola okwetuusaako omanyi oyinza okuva wakajjuli nga tolese nayo kyakulya naye n'osiba ng'oli mulamu nomanya nti bwenzirayo ngenda basanga kisingako okusanga nga n'ennyumba bajazizaawo buli kimu lwe bakitutte nga n'okufa abaana bafudde nga ebintu bitabuse nga bwe biri e Sudan so ekyo nze kyekimpagiza Museveni ga nti munnange girobeerako sinamaanyi girobeerako munange tetukusobola tetukusobola genda mu maaso nze nkulwanyisa emyaka 34 kati kakwegatteko bwegasi ekitegeeza Museveni ye waliyagalira waliviirako myaka gino 5 kuteesa buteesa naye wane Kenya bateesa ne Moi n'avaako Tanzania ne bateesa Nyerere n'avaako Zimbabwe ne bateesa Gundi n'avaako Mugabe South Africa ne bateesa Mandela najja Kabila wano ne bateesa ne Kabila n'avaako Tikishedi najja ekintu kyetaaga kuteesa si byamaanyi nina 12 gwe naffe tuli 45 ebyo tebijja kukola tuteese eggwanga laffe ligenda litya mu maaso naye bwe tunaaleeta amaanyi tebigenda kukola so ensonga ya Walukaga muganda wange baroyazi be bamuyiyeeyo nti application gye baatadde mu kooti teyabadde yeeyo nabagamba muteekeyo application a right of mandamus oba certiorari ebyo tebabiwuliriza bo ne bateekayo application no application egamba twagala kukola apiiru naye mutukiriza tukola apiiru ate osaba oli akukkiriza okukola apiiru eno tebakola apiiru tebasaba apiiru basaba wakiri review toyinza kusaba apiiru okusinziira ku jjaji eyabadde mu musango guno alaga talina si wankyukakyuka tagiwagira tayagala nakumanya ono Simon Kinobe yaliko ku paneemu ne Waiswa Mufumbiro ngamulaga temulina kyemulyemu kati oyo jjaji gwe mwabadde musuubiro gwe badde basuubiro bawagondi byebyo kakati oyo obeere ne jjaji oyo obeere ne byabakama mu nsawo mutambulire mu kadi enaare kakati abo b'osuubira kyenvudde kugamba nti n'akalulu k'ogenzemu omugenze mu kabwereere ne bamemba ba palamenti bemufuna bakusaasira busaasizi bakusaasira busaasizi batuwamu buyi ne bagamba ono mumuleke ayitemu oli mumuleke si mubi tumumanyi abamu babeera n'aba iso embeera gye tulina okutambuliramu anti kati mugenda kukola mutya tugenda kikola tutya okuva mu eyo embeera nze kankubuulire kisobola okutwalira emyaka 15 ng'abantu bafa ate nga ye Museveni ne famire ye n'abantu be bagenda mu maaso agenda ne mu conference ebweru n'akomawo nga buli lunaku abantu bafa esiriya wano bamaze emyaka 9 nga balwanyisa Assad naye nga waali atambula myaka 9 so kati mwete mudda mu ebyo ojja kufiira bwereere nze omukadde w'emyaka 9 sinnagafa nze nemulekawo nze wakirika mbeera omutiitiizi nze mbeeraawo nga bwendi naye Museveni ze sigenda kulekawo Museveni nga ndi mu ebyo ebyokusaaga ebyo ebyosaagiramu byoweemu amaazi ebyo nti ngenda kulwana numba ogenze yate yasigalewo so nga ate singa tugumiikiriza agenda kutuusa ekiseera agende tusigale nga wetutereze eggwanga lyaffe nga taliiwo ate batugamba nti President Museveni ebintu bino ayagala bitwala nga byansikirano ye bw'avaako ate atuwe mutabani we ate mutabani we aleeta omuzzukulu ate anti kakati mugenda kukola mutya kati tunabeera ku famire emu yeefuga eggwanga nze no mbabuulira obwakabaka bwatandika buteroozo bwa Buganda bino bwabufuzi anti bwe bitandika bwe bityo kubanga okola otya abantu betuleeta bakibogwe
n'oleeta Bobi Wine n'abanga tanaba kugira bwati n'atandika okugoba buli omu bampuuga n'abeegobako basammukako n'abeegobako abo bennyini boyogerako Bobi Wine yabawa n'obuyinza yabawako obuyinza mu Nuupu ng'abujeewa Bobi Wine twaliyo kati nze yangoba anti wamala muvaamu nze namuvaamu ki era nakati oli mukolokota era mukolokota lwaki mukolokota byakola tebiriyo byakola tebiriyo yabalaga kati Mpuuga gw'ogamba yamuwa obwalo obwalopu Mpuuga agenda kujja mu palamenti yasooka omuleeta yamuleeta oyo Bobi Wine ali ku ssente anoonya ssente ne banne teyali mubi mu kusooka naye ke yakwatagana n'ababbi babisekezi bambalubongoya ne bagunda abo yonna n'ayonooneka owulidde mukodomi wange wayonooneka wali muntu mulamu ng'ebintu bitambuza bulungi naye kwatagana n'ababbi basekezi bayaaye ensi ne bagikugane mulowooza nti ensi ekoma kummwe byebito bwe mulimu kati abantu kati gwe hafuutu soja kati omutwala omukole kati enkya Christmas wamuwadde yadde ekiro y'ennyama yadde ekiro y'omuceere fuutu soja genda lwaki kati oyagala kugamba soko lindeko ba fuutu soja bali bameka mu gw'oyogera abo nti bali bameka Museveni yawadde bameka abantu 33 buli ku kyalo buli yabawadde era yabawadde kalungu yabawadde anti yabawadde kati bw'aba tolina biveemu oli muwejjere kkiriza Goizo gamba nti Bobi Wine n'abantu atambula nabo tabawadde chupa y'amazzi ddala talina ssente za kubagulira amazzi abawa amazzi ani abadde wane makiri mbadde bannamawulire nga mugende ewuwe kukwata gunda abadde abawayadde kasoda oli nawo mukodo buveeko oli mukodo anoonya ssente anoonya zize owulidde buwumbi n'obuwumba abeera nabwo mu nsawo atambula nabwo abaana be tebali wano ye agamba nti bukadde 45 bwe munaalumba mujja kuwangula bameka bagenda okufa 18 bwe baafa ne 19 twali tugenzeeyo yadde mu family zaabwe tulabe baafa tulabe bwe bali akalu kano twamugamba nti ogenda mukabwerere tutukabirira era tetwagesagala kulaba Bobi Wine ng'akaaba tokaaba twamugamba kano tokagendamu n'asalo n'agamba agenzi kati genda era mwandigambe kati ate ekimwambaza ebyambalo by'amagye bitayitibwamu masasi kati nze tugume nze musinga okusoma nze ngende nze ndi bwereere yalina ekyambalo ekitayitibwamu masasi emotoka atambula mutayitibwamu masasi nze tewali gampitemu nze gasiya mulowooza mba sina magezi nze byonna mibikola mulowooza tetutegeera mwe mutaha amatunga mawanvu mulowooza tuli bumyu balowooza tuli bumyu omwambizi ffe tutegeera ekigenda mu maaso Uganda bategeera bannayuganda bategeera era bagasiya bafuutu soja bwebati bagenda okufa kati fuutu soja ali ku gundi ya Kyagulanyi awaka teri kyakulya mukyala we kati agenda kukola atya era genda weerusi bwe bagenda okugira babufunyisiza embuto weerusi Wulidde temuli makulu mwami tugumi eno kyano gyoliko ya Nuupu nze tombuulira nze bya Nuupu ebyo era tigusuulwa era ebyo abeera ku Nuupu naye Nuupu yagenze omusuula era amusudde nemulemesa okwesimba obwa kansala bwabaddeko ate neeno tanaatagenda bameka beesudde bameka Nuupu beesudde Nuupu temuli era tuli ku byakunyumyamu bunyumya kubanga togenda kuwangula bwa pulezidenti kati tuli kuki kikye tuliko tombuulira nze Nuupu anansinga okumanya Nuupu nze nagitandika anansinga okugimanya anansinga okugimanya buli kimu kyonna nze nkikoze kyonna gye twagitandikira ffe tumanyiiyo era bonna bakimanyaawo kakati gwe yogera agamba nti Walukagga agenda kukola atya akalulu kano awaabira akakiiko k'ebyokulonda kamugobe mu bukyamu kati akawaabire mu high court kamugobye mu bukyamu kati akawaabire kamugobye mu bukyamu awaabire omulamuzi byabakama ng'omuntu omulamuzi byabakama ekyesageza omulamuzi byabakama ebintu bino byakoze byamancholo walaba ng'akugamba nti twatuulanga akakiiko ne tusalawo akugamba nti I have decided off kati gwe mugamba ki naye kati bwamuloopa bwaloopa akakiiko
ayina chances endala ezisobola osigala mu kalulu. Kooti ejja kulagira nti asigalemu ate nga biwedde bamusasule bagenda musasula ssente ezisinga ne zeyandifunye mu paliamenti. Wangi ate nga bazireeta lumu. Ate zirimu okubanja tezirimu kubanja. Wangi tezirimu kubanja. Ekyo nkubuulira. Muzzukulu wa Ndera y'ogambye otya? Nze kugambye teziriiko kubanja agenda kufuna ssente ezisinga ne zeyandifunye mu paliamenti ekisanja kyonna. Kati omanyi bambe ekimuremesa balooya kirabika bakwatagana ne gundi ne Segona muyaayi. Balooya baffe tebasobola kukwatagana na Segona. Gwono kati Nalukola yali awangudde musango ki? Bw'oyinza okuteeka application bwetyo ng'efaanana bwetyo nga muno ogenda mutaasa ey'akazigizigi n'oteekayo bw'otyo efaanana bwetyo be baamusudde nga bwe Balukwago babasuula Besigye. Kati byebyo tebakoze. Alina kufuna balooya balala. Alina kufuna balooya balala. Ateekayo omusango ate bw'anaagaana nze ngenda guteekayo nze okusinziira mu kawaayiro mu article eya 5 article 50 of the Constitution of the Republic of Uganda ekkiriza omuntu yenna bw'aba alaba nga waliwo eddembe ly'omuntu eritooboolwa okuteekayo omusango ngenda guteekayo ku Walukaga. Bw'aba talina ssente ngenda guteekayo. Oteekemu ne ssente. Nze ate nze kugambye article eyo ekukkiriza okuteekayo omusango ku lw'omuntu omulala olw'olaba eddembe lye nga lityoboolwa. Oyagala Walukaga mu paliamenti. Balina okumuliyirira nakindi kooti okulagira nti agende mu paliamenti. Yali ekikozeeko kooti yalagira gundi Kasule n'agenda mu paliamenti ng'ali waakusatu enansana wano. Ojjukira musango gwali enansana yali waakusatu kooti yalagira n'agenda mu paliamenti. Kisoboka Walukaga kati tujja kusaba kooti mu bye tugenda okusaba. Kooti eragire ye memba wa paliamenti omujuvu owa Busiro East. Ate nga abantu abasinga balemera konti teyasoma simanyi bambe yasoma bamunyigiriza. Ate nga omwaka guno ogujja agenda kugraduate bamunyigiriza ebyo byonna tugenda biteeka mu mpaawa yaffe gye tugenda okuteekayo. Tugenda kwabira kakiiko k'ebyokulonda tukawangule mu bwangu ddala mu bwangu ddala. Abalamuzi nga bali mu ruumula tugenda kukola emergency certificate of emergency of court eyangwe eyita abalamuzi bajje bawulirize omusango. Ate tetugwagalamu Simon Peter Kinobe. Tebaguteekamu Simon Peter Kinobe. Ekyo tukyogedde ng'obudde bukyali. Mukwano gwa gundi. Sina bukwano. Yekwegamba mulabe. Oyo kaada. Mugamba mukwano gwono mulamuzi ono. Gwa Segona. Nono mulamuzani alangirira ebyokulonda. Musa Sekaana. Oyo tetwagala Musa Sekaana, tetwagala mulamuzi Simon Kinobe, tetwagala mu Dr. Singiza. Abo bonna tetubagala. Balinga batano. Tetubamanyi. Temubagala musango gwa. Tetubagala musango gwaffe. Era Roger Strabo anaguteekayo nga tuguleka nga tuguvaako. Mwabo tugenda nakiteeka mu mpaaba yaffe nti abalamuzi bano balaze kyekubiira tubamanyi bakadda b'NRM babadde okumala ebbanga tebasala bulungi ku lw'abantu bo bali ku mirimu. Tubaagala kuteeka mugundi gasiya nze njogedde teri kubiteekamu. Balina ono ani alangirirwa akalulu oyo byabakamu naye nga mwali beekobaana ne byabakamu. Beekobaana naye tubamanyi mulimu abantu abaweebwa omulimu olw'okwagala okutwala ensonga za NRM mu maaso. Nze ndi muwagizi wa Museveni naye ekigambo ekikwatagana eddembe ly'obuntu n'okunyigiriza omulala nze ngenda n'omuntu wa bulijjo. Kyovula navumirira n'ekyokuba Kyagulanyi eggulu ebintu by'okuba nabyo era tugenda biteekamu muno ne zirumaaluma abantu ekawo empe wano abantu bali mu biwundu bakunyiga ebiwundu ebintu ebimu tetubikiriza tugenda kuteekayo omusango. Ngambye nti nze bw'aba talina ssente Walukaga okutuuka ku wiiki eno ejja nga tuvudde mu Christmas ngenda kuteekayo omusango. Nze Gideon Tugume ngenda kuteekayo omusango. Ogenda kuleteeka mandamasasiyarali ogenda kuwulira ebigambo notawuliranga nako. Kati olwo nga gwe looya agenda okuyimirira. Nze kugambye nze kennyini nze ngenda oguteekayo ate era nze ngenda oguyimirira. Bw'ogenda muwolereza Walukaga owa NRM awolereza owa Nuupu. Gideon Tugume nze ngenda okubeerayo. Kati nga gwe ofunamu otya? Nze kyenfunamu kasita Bannayuganda baba bateredde
obadde obuuza tukole tutya bwe tutatereeza eggwanga lyaffe nze amateeka nagasoma nasoma ddembe ly'obuntu nakuguka mu ddembe ly'obuntu eddembe ly'obuntu teririiko wa NRM teririiko wa NUP wabula bannayuganda bonna so kakati nze ndi ku ddembe ly'obuntu kwenyimiridde awo ayagala okungoba mu balooya ayagala okungoba mu balooya akitandike akitandike mu kiseera kino owulidde naye kino application gye tulina bw'oba toli looya ogiteekayo eno gy'oyagala oteekayo eno ogiteekayo osinzidde ku ky'okulumirirwa Walukaga oyo muwejjere ŋŋanzi ayise mu kuyimba ate ennyimba ze nga ziyamba abantu ba bulijjo ebigambo ebirungi owulidde Walukaga oyo tavuma musajja mwesimbu ate mwetowaze era abadde ekyengera wano ku bwa mmeeya nga buli muntu yenna mwetowaze ate mukozi ate kye bamuvunaana kwagala Kyagulanyi ate Kyagulanyi kwagala Kyagulanyi si musango yadde ali ku opposition nze era nze sirina kyengamba Kyagulanyi nti mugira nti oba lw'okuba kya nze munenya ebintu ebyo bye yandibadde akola nga ye ng'omukulembeze naye otherwise sirina buzibu nze na Kyagulanyi sina mukwano gwange mukodomi wange awasa mwanyinaze babi Itungo tweddira gumu fena tuli basyaba owulidde tweddira obulunga ewaffe entungamu tuva mu disitulikiti y'emu tweddira omuziro gwe gumu oyo mwanyinaze ddala tamukute bulungi yalekawo abalala n'ayagala omunyankole mwanyinaze lwaki mba simwebaza nze sirina buzibu ne Kyagulanyi bw'ayita mu bwa pulezidenti tayinza kuneerabira naye nze njogera amazima naye nga atasobola kuyitamu kyenkugamba kubanga system eriwo temusobozesa kuva ku kyalo viso riso biki byonna byonna tosobola ate obululu babalira wali ebox oluveeri nga zigenda ku district wali kati gwoyitawo onoyitawo anakulangirira byabakamu oyo bamuteekawo alangirire gwe mission ya byamukama number 1 kwe kulangirira President Museveni nti ye president w'eggwanga mission ey'okubiri kwe kulangirira abakulembeze b'NRM kubanga kyafunamu gwe mulimu kubeera na mulimu kubanga kati gwe nga Kyagulanyi yakuta obuyinza oba omulala amulekawo kakati yaleka akalimu ke kagende ng'alaba bakomishona baleka akalimu kagende nga balaba olaba abaana abalina digure 3 bali Dubai bakomba box kati yakole kiwalo abaana babadde bano bakonkomalidde Dubai ng'ennyonyi ziganye maama nze njagala kubuulira ebyensi kati we bituuse biveeko munnayuganda gy'oli yiyiza gy'oli tetenkanya eno system tegenda kuvaawo kati tegenda kufevalinga waliwo system kati etambuza buli kimu waliwo system ew'emirimu waliwo system ey'ebyensimbi waliwo system ey'amagye waliwo system buli kimu kyonna kitambula ku system ekyo tokigwagenda okukimalawo Katonda owa waggulu ono yagenda okuteekateeka yagenda okuteekateeka kitegeeza Walukaga apiiru mugenda kuddamu mugikole tugenda kukola apiiru tugenda kuteekayo application eno baateekayo mbi tugenda ffe manda masi tugenda kuleeta manda masi sashiorali kiwaliwo n'ebirala byagenda kuteekamu ebirungo by'amateeka kati munnayuganda wagenda okuwulira omuntu eyasoma etteeka bwali taputa nze Gashia Gideon tugwe muzukulu wa Andrea Gacharo ngenda kubasomesa etteeka okuyimirira mu maaso g'omulamuzi byabakama ajja kuba yeekutte bwati kutama nga kadi NRM muri mu nsawo wano mwe musaaga mwe n'okusaaga ate Walukaga wamala okuguwangula bamukompaseting essente zonna n'ezisinga ku ezo kubanga ekisooka kankubule Walukaga eyamuwandiisa yaani lwaki kamumalira ebiseera nga kalaba talina mpapula ne kamuwandiisa ne kamunominate omanyi sente mekazi yakozesa okukuba ebipande yakuba ebipande atadde sente mu bawagizi abamunoonyeza akalulu apangisiza ebidongo receipts byonna byebiri nga bali be baalagajjala wandibadde obateekako musango ogwo first nga tonakola kirala kyonna being negligent bw'obeera negligent mu mateeka ga Uganda omuntu yenna abeera negligent n'alemwa okukola mulimu gwe alirirayo okumusiba myaka 7 soka nemunyiga incompetence abuse of office
misuse of public resources ejo misango jona ngenda bateka misango nga 10 nze tugume bagenda kumpulira wano Walukaga ino kugenda parliament oba compensating bwa kubiri wagenda okumuwandiisa gwe okumukiriza okugamba nti yesimbewo wali tolaba nti testasaanidde lwaki wakikola ng'oli mu ofiisi ya gavumenti lwaki wakola ekintu ekyo bingi negligent wandibadde oli observant okiraba kati ngenda kuteekayo omusango akakiiko k'ebyokulonda kaali negligent mu nsonga eyo bwebanga kaki kakola kagamba kituufu ekyokubiri ne mwonoona sente z'omuwi w'omusolo Walukaga yawaayo sente eza nomination ne muzitwala that is receiving money by false pretense mwakitegeera nti tatesobola ate ne sente ze ne muzitwala nagwo musango receiving money by false pretense ekyokusatu government yasosanya sente nyingi mutegeke empapula Walukaga ze yajuza n'ebirala byonna n'ebyo yakozesa kooro ekyo that is misuse of government resources musango money payers taxpayers money ngenda kubanyora Walukaga agumaze ate yandibadde akwebuuza yarowooza nti in fact ogenda kumpa enamba yo ngenda mukubira munoonye ngenda mukubira munoonye nze nkubuulira amazima kyetugenda obbakola tekirabikanganako bw'anaagaana okukkiriziganya naawe gwe nga zegenda guteekayo ezo nze nkubuulira amazima natandise dde okutegeka empapula natandise anogenda mu parliament kale ebya Walukaga ebyo biri kati tusuubiri tuzzeemu ffe nga bannankyukakyuka n'abagala Walukaga ng'omuntu Walukaga akolera abantu bambi ate ali wi akolera abantu muwulize eri NUP muwulize eri Kyagulanyi n'abantu ba bulijjo olunaku lw'eggulo Shalom Kaweesi yavuddeyo yavuddeyo mukomera mbadde akulikeeyo era gundi namulabula dda n'abantu abalala bakola ebintu ebyo ebitali okimanyi okusibisa omuntu nga tannamusango nagwo musango bengenda okuwabira bangi gwerinda nga tuvudde ku kino omuntu agenda n'aloopa ku poliisi oba n'aloopa ne bakutwala paka mu kooti kati abanene abakikolako muggalira kiba kivudde mu mikono gyange complainant kiba kizze mu mikono gyammwe abo bennyini si be batanga okutandikirwako okuggalira omuntu anti era nkugambye n'omusango gye guli gwali gubaddewo ne bagusingisa abantu abo omuntu bw'akuwaabiranga omusango gutaliiyo n'obwakusibisa eddakiika 3 osobola okumuwaabira n'akusasula era Shalom nze ndi naye tugenda nze bengenda okuwaabira bangi nze sigenda kudda mu bintu bya kisiru mwe nimukola ebyekisiru n'owaabira omuntu nga tannamusango n'omusibisa abaana be ne babonaabona famire neebonaabona n'avaayo ne bagamba tannamusango gwe n'oyinaayina ngenda kubakuba mu mbuga bonna gwerinda Shalom Kaweesi yavuddeyo kulikayo muganda wange Shalom nkwagaliza birungi byereere Christmas eno simanyi bw'ogenda okunya naye ojja kutetenkanya oli musajja mutetenkanya ojja kumalako totya n'eddiini gy'oli yadde bakusibye naye nkimanyi nti ojja kumalako eddiini naye yazze mu kkooti bamuleese naye anyirira ddiini ruzireyo babawa abakujjako stress ya wano banange ensente egwenyiga ene bweru obaye stress nyingi wali weebaka ne ugwerolo togenda mulimu gwo mu kiseera kino mu Christmas singa obuntu nga 8 bonna bukukubira essimu njagala 5,000 naye kati temukubira oli munda mukomera owulira kwegamba bw'obeera eri obeera abantu abamabanja bakubanja abakoze eki bono beesazeeko naye nze ntya komera nsingira komera nze tugume ndeka wakiri bamanje mbanyi gwosa ogendayo nawe nowona stress wakiri bamanje bamanje togenda towesembereza komera sesembereza komera eshekeza bakubira bane bagamba munaye tukunoonya bajjangu ku police tokugenda sinze sigenda ku police kakati nga kati mugundi wano bakuyita leero ovaayo nga Christmas ewedde ate yeekukumya aba asinga weekukumako wakiri n'oyisa mu Christmas nga wooli
polisi tekuyitanga n'ogamba nti kangende bugenzi kwanga olutuuka nga bagamba kola statement olumala kukola statement jamu engato baddemba okudetaininga togenda mwebyo kale ndoza tubasiibule naye nga tetunnabasiibula twagala njagala tukompeyaringemuko Christmas yedda abantu bagamba baavu nnyo n'obudde naye kiri mu kibuga awo abantu bwe bati bw'obeeranga omwavu kuuma obwavu bwo bana abantu balina ku ssente mama abantu baguze emmere ebadde egula $5 etooke n'okimanyi nti bagaguze nze mbadde gayaza mu katale ku makya obwedda tulwanira amatooke buli motoka yonna ezze bagiguze bagimazeewo n'abadde ntunga mu kuziika naye kukubo nga nayisiza emotoka kumpe ziwera 13 nga zonna zirina amatooke zireeta wano abantu baguze emmere kati bw'obeera omwavu beera mu bwavu bwo nze ndi mwavu naye kambubeeremu bwe mba siridde Christmas sigenda kutunda wa muliraanwa nti teyaridde abantu baguze enkoko baguze embuzi baguze ente baguze eki balidde ate twakimanya singa omuntu yatandika okutereka siringi 1,000 mu myezi 12 oba olina sente meka togulamu mmere kati bannayuganda muveewo namwe temukabirira abantu mutuveeko genda mu bwavu bwo olemu ekyokulya abaana bo togamba nti sente zabuze nti nafuute foot soja olwokuba sirina sente obwavu bwe bukutwala mu bwafuutu soja kubanga amazima gennyini toyinza gamba nti naburiddwa ez'okugula kiro 2 mu mwaka mulamba omusajja wawakali n'abaana obula otya sente zakugula kiro 2 mu mwaka mulamba fuutu soja gasiya. Merry Christmas and Happy New Year. Katubanjulire bannaffe abajula mu financial services bano nno beewaayo okulabika nti bakwasiza ku baana ab'obuwala abaagala okugenda ebweru kukola ggwanga lya Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo bakuyamba mu kye bayita foreign employment loan oba okuteekamu ensimbi n'osasula ng'otandise okukola gwe bwenna ayagala okuganyulwa mu nteekateeka eno olina okuba ng'oli wakati w'emyaka 20 paka ku myaka 35 passport olina toyina babikolerako okubafuna yita ku namba y'essimu 075 26 73 640 Jolam Financial Services bakugamba nti tambula kati osasula oluvannyuma.